Minister Agnes Nandutu Asimatuse Okutibwa-Maziga kitalo nnyo taata we Erias Lukwago aziikiddwa wakati mu maziga y'okkooti enkulu mu Kampala etaddewo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'ekkumi okutandika okuwulira omusango gwa munnamawulire Kasirye. Ffenna tumujjukira munnange ng'ono yakubibwa ab'ebyokwerinda. News Spark channel leka obubaka bwawo mu comment section, subscribinga ku YouTube channel yaffe ate vidiyo eno ogiwe like. Abakyala munnange tetuggwayo, tutandise n'omukyala ono eyalese abantu ab'enjawulo nga boogera obutonotono era nga beekuba obwama nga bamu beebuuza ebibuuzo bingi naye ng'ate ansa ntono. Abamu nga bagamba nti era nga bawakana nga bagamba nti eno figa ye, ate ng'abalala bagamba nti ayina bye yeepakidde. Ng'etuli mu kukulaga omukwano yoyo omukyala eyalese abantu nga tebalitegedde era nga basigadde bali mu kuwakana akwessa n'okwekuba obwama. Eyo nga tuvuddeyo bakalamoja batamye Minister Agnes Nandutu Asimatuse okuba nti nno attibwa. Amawulire ge tufuna no ku News Spark channel, Minister w'ensonga za Kalamoja Agnes Nandutu Asimatuse okuttibwa abakalamoja munnanga bamusindiridde amasasi akawungeezi akaleero. Webityo nno webiri isaide eyo, naye nga amawulire amalungi gali nti ono Asimatuse. Katubeere nga tubikuwa. It's becoming bad. It's becoming bad. Actually, do you know they fired, but you know, you people moved a bit further, wanted to be in front. no, Because they were seeing. Yes. So they didn't know that we have people. You see the Kamsus. They fired at them, but The things they whatever. They were small boys, and then the one with the gun who wanted to shoot. Then he even moved to, but the one who was in front, his gun got stuck. Otherwise, was going to shoot him. The man is in a black shirt and a red trouser, a red shirt. They fired the car, but it didn't. God, have mercy on us. See, madam, it was bad. hope does not. This is really unfortunate. This road is becoming bad. And then they found his gun just because of being in, fired from here. Ewe tuvayo wa boda boda wuno atabuse n'omusabaze lwa 15 yoyo nno gwe tuli mu kukulagawo nga akutte omukyalo ono nga mugambe zango ino okuzimpa ekonomi togiraba abakyala mwayiga obuyaye mwefula ntino temuyina ssente ate nga muba nazo. Munnange n'asalawo okuba ntino amubaka abeere nti amusasula 15,000 ze. Bwe bityo nno bwe bibadde erudda eyo. Kitalo nnyo kitalo ddala bambi twakwadde amawulire ne tukugamba nti taata wa Lord Mayor Erias Lukwago munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Haji Mirundi munnange ng'ono yabadde taata wa Lord Mayor yafudde olunaku olweggulo oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa obulwadde oba prostate cancer era munnange n'aziikibwa olunaku olwaleero mu maka ge wali eri e Kabungo Kalungu mu Buddu gy'aziikiddwa olunaku olwaleero wakati mu maziga. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama ayongere okuba nti n'agumya abafamire, Mukama ayongere okuba nti no agumya omuloodi. Ate mu mawulire amalala essala zo zeetaagibwa mu mawulire ge tufuna no ku News Spark channel. Honorable Ssegirinya munnange embeera gy'alimu si nnungi. Batugambye nti embeera gy'alimu yeeraliikiriza era ng'ono yeetaaga ssaala. Jjukira nti ono yasibibwa ne mubaka munne ayitibwa Ssewanyana era nga ne gye buli kati bambi bakyali mu kkomera tebannaba kuba nti nno bateebwa. Ebyo nabyo webito webiri katusabe Honorable Ssegirinya bambi embeera ebeere nti etererera ddala. Eyo nno wetuvaayo kkooti enkulu mu Kampala etaddewo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'ekkumi okutandika okuwulira omusango gwa munnakibiina kya NUP era nga munnamawulire ayitibwa Ashraf Kasirye mumujjukira bulungi
bulungi ekifaananyi ekyo kye tuli mu kukulaga. Oyo nno yakubibwa era nga bangi baali balowooza nti avudde mu bulamu bw'ensi eno, nga kigambibwa mbu ono yakubibwa babyakwerinda bwe bityo nno we byali. Kati noono yeekubira enduulu mu kkooti ng'asaba obwenkanya asobole okuba nti nno awulirwa ate era n'abamukolako effujjo wakati mu kukola emirimu gye babeere nga bavunaanibwa. Katubeere nga tumukuwa. Ndi mulwadde kubanga sobola kufuluma bweru nengena nembako kyenkola naye gataba mawulire so akola kintu kyonna outside because three of the things that are nightmares to me sobola kubeera mu musana ogwo, sobola kubeera mu mpewo, sobola kubeera under sound. Singa okuluma nti obeera ng'olina famire ng'olina ogirabirira naye ng'omaze emyaka 2 nga tosobola genda kukola, naye bino byendimu bituuka ku bantu abalala bangi era bagumiikirizamu ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Ekyensaba kiri nti bw'ebanga ddala gavumenti eriko ddala yeefuga Uganda efuba okulaba nti amateeka agaliwo aga protecting obulamu bw'abantu bonna si bannamawulire bokka bukuumibwa. Kyokubiri bwe batulugunyizibwa nga bwe natulugunyizibwa nga bafiibwako era nga basobola okwerabira n'okulabirira famire zaabwe wadde nga tebasobola kuddayo kukola mu kaseera ako. Nga nvudde mu kyogamba nti ndi pulida wa Ashraf, ndi omu ku bantu abalwanira eddembe ly'abannamawulire nga munnamawulire era nga abadde mu mawulire for over years, nti ensonga ya Ashraf bannamawulire bangi be baatulugunya abali mu kiti kya Ashraf. Twagala kusaba kooti ebenga etuwa ku ddoboozi ery'enjawulo nti wobeera munnamawulire obukuumi bwo bufaanana butya, bwenkana butya, era woba okoseddwa kiki ekiddirira ku oyo atuusizzaawo okukosebwa okwo oba amenya amateeka ago. It's a prayer etali ku Ashraf yekka ng'omuntu yadde nga Ashraf alina obukosefu era tubusaba, naye tusaba ne kooti etuwe eddoboozi eriyinza okuggumiza ensonga nti bannamawulire balina kukwatibwa bwe bati bwe baba bazze okukavalinga, bwe baba bazze okusaka amawulire mu kifo kyonna kyonna. Ewe tuvayo tugenzeeko ewa Athakaima ku TikTok no mumutegerera ddala bulungi oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga lyattu Uganda. Bangi bamwogeredde, abalala nga bagamba nti ssente z'ebizigo zigenda mubula, abalala nga bagamba nti yakomyewo naye nga talina ssente, mwavu muzibu. Kakati ono ayongedde okulumya abo bonna abayinza okuba nti tebamwagala, naye katumukuwe. National Park akatandika butandisi so bannange mumekinge sure nti nno mukuuma obuntu bulamu kubanga nkyabalaga makiwa mungi nnyo. Abantu bano benneekutteko siina kyakubagamba okitegera, si kuloga, temulowooza nti naloga nsimbi badde eringa ntuuya nate kati kandabe nti n'ebintu bintambulira malidadi sana. Ewe tuvaayo omubaka Balimwezo Nsubuga atabukidde abo abagufudde omugano okuba nti nno batunda ettaka bannanyini ttaka ne basigala nga babonaabona. Katubeere nga naye tumukuwa. Twagala okulaba tumunoonyerezaako, tosobola kugaba kyapa, tosobola kugaba kyapa kiriko bantu ng'abantu bano badde basasula emisolo, basasula ground rent, basasula property rates. Ngade kesi seba manyi gwe noveri nojja nogaba ettaka lyabwe. Kati amaka gono omusajja nga Nkunda alina taito ye, musajja mukadde wuuno ayinza n'okufuna pressure. Wakikoledde ku munnaggwanga munne anaakola atya ku muntu omulala atalina n'amaanyi? Ono yasoma Professor Mulamba, kati omuntu w'omukyalo yandimukoza atya? Mutekadde amaziga mmwe naye tujja balyawo mmwe fools komambuzi. We are not going to look on like that. Bavumya na Bobi magata fly. Chicha chale chinjo Bobi pecho. Mpayo chemba solo mbaga. Hippocampus. Bwetu tamde obadde mulabi mulungi, katukujjukiza subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno, kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.